wamma gw'otunula kyamuli totyeyo yembeera ya wano gyewandisuubidde boyami basa kulaba kyamuli totyeyo yembeera yakati laba olumye n'ejjiiko bw'okola nnyo ofuna ntono totyeyo yembeera ya wano Mpabana nyiikira lubala embeera Mukasa Kadeeya wamaze kola sebaka nako okulyetula ate n'owavu watama Mpabana sebaka rainize enkola sebaka Mpabana nako okulyetula ate n'obavu bwantama Mpabana sebaka. Kakati oluyimba olwo tugenda kukola pati ennamba nga yabapambanyi nga epremiaringibwa oluyimba olwo pati tujja gisereka kasente katono nnyo tulabe nga abapambanyi basobola ogibeeramu kuba twetaaga omuntu ono ali mu owino abeeremu newe tunagamba 200 oba 500 omuntu ajja tisasanyuke kuba tulina abantu abali mu owino eyo nga tebajja waggulu watundiranga chai by the way mu kiyembe nali nga mpambana mpambanira sajja yatunda chai twagala show y'abano wammanga twagala tugenda kola show y'ababoda ab'omu owino era ng'ojja wali ku mulyango nga nze ndi bw'owino era gundi yange yiino boda yo giteeke wali yingira wali naddala ababoda abaana omusajja yali anvuga n'aŋŋamba ati abasajja ababoda basinze omukwano wanyuka bw'ati sente zonna asobola ozikwata n'azigulamu ettooke n'azitwala ewaka so abo bakkiriza bafuwa baani okutufuwa ki ku stage basatagira mu ssaati but I like this song the Nkagadde the voices omanyi waliwo kye bayita inevitable collaboration twaliwo abakola kolabo nga amaloboozi ge gamu tegakwatagana but I like sajja kino kirina eddoboozi better than the rest kitegeeza omwana oyo fe abamuyambako ng'ajja tetwamukwata bubi ate ne discipline yesinga okukola ebisinga. Okay, so we are almost coming to the climax of the show. Tusigaze eddakiika 2 amagwago program tugatteko bugasi kuddako mawulire munyumiddwa kuddako waliwo naddako ono naye tugenda beera biyunge buyunge tugenda beera mu tukyacyanke mu bikukujju tujiga kisoboka tukyacyanke mu bikukujju naye nga setunava bane musikirize esooka empiseewo ennamba eno ya design omusajja nyamba zone waliwo ayagala akakumba kano naawe okaagadde omunoonyeeko weyagadde dde okwenyambulira ku stage totya kiri oke enamba eri 0706 96 0223 0706